ajja mubonereza. Mukama amubonereze. Ajja mubonereza. Bamuwadde obutwa. Naye Mukama ono talyaza. Ajja mubonereza. Ajja mubonereza. Oletima libadde livaawa Asiya atayomba. Omwekyokulya alya innocent. Ayi Mukama. Mukama oyo omuntu musasule. Katonda ye mulamuzi. Just tubulire gwani Isabire Kalimu taata wa Asiya. Omwana wange zibadde wiiki nga 2 ng'akaaba olubuto. Mu lubuto nengamba mutwaleko mu kiriniki. Ngenda okudda ati tumutuute naye bagambye mutwale Mulago bafune ekifaananyi. Nange jo kisaakoze naye mutwala Mulago okumutwala Mulago omusawo n'amujjako omusaayi. N'agamba ati omwana wo bamuwa obucwa naye bumaze wiiki 2 ati naye ajja kuba bulungi. Nembalekayo ne baganda be ni bamama be nze nenkoma weno ogenda okutuuka eno saawa 9 ogw'ekiro nga bankubira simu ati afudde. Naye abadde mulamu naye esaidi eno bagambye ne saidi ya left eno ya right eno yali efudde yonna nga maazi meereere ng'ebyenda biriko n'amabwa. Bwali bucwa era bamuggyeko omusaayi ne bakyekinga nga bucwa. Sinkoba nti oba alwadde abadde mulamu. Abadde muntu w'abantu nga talina taabu. Mukamba Asiya ng'obuze nagamba wendi mbeera bisi. Yakikoze naye muzadde. Asiya abadde mukwano kw'omwana wange. Asiya abadde mukwano kw'abaana. Asiya abadde muntu w'abantu. Abadde mukwano kw'abangi buli muntu. Asiya akikoze Mukama Katonda. Mwebale mukoze neyanziza mwebale nnyo. Ne munnaze yasomanga ne Bob basomako ne Bobi Wine mu kibiina ekimu. Era kati omwana oyo abadde aweze emyaka 36 kati Asiya 36. Guno oguyinjidde guno gwa 36. Kale tetulina kyakola nga Katonda bwageze eyakikoze naye muzadde oba musajja oba mukazi tetulina kyakola. Mukama yamanyi naye mwebale nnyo mukozi bannange mwebalire ddala. Wangi aiteekeza okuziika wegamba bagambye tujja kumutwala nkya Masaka Kaliisizo bamutwala nkya era buli agenda ajje wano kasaawa emmotoka we ziri. Aba TikTok batuwadde emmotoka ngezi 2 ezigenda okutwala abantu. Kale anaasobola ajje nkya tugende. Ebigambo ebyo baana bange mwebale nnyo mwebalire ddala.